Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Ali mu ggwanga Uganda n'awali emitala amayanja webali kubanga otugoberera. Mukama nkwebaza kubanga oli mulungi, kuddiza ekitiibwa n'amatendo mwoyo omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kakati mbadde mpuliriza omusumba bamita Fred Kisubi ng'awa obujulizi. Yalina agent ewaka, yali musumba bw'abwe sitaani talina gw'atya. Bwe tolowooza mbu oli pasita ab'agent bagenda kutya ewo abasitaani nedda. Agamba nze nsiiba nnyo nakwana. Olaba sitaani teyatya Yesu nga yakava mwana kati ate ggwe okitegeera. So yali n'omukozi manyi kati nako nga batambula nnyo mu bakozi nnyo. Emyaka egyo gye mpulidde ebiri naye ng'omukozi yali waka naye nga agent wa sitaani. Naye ebbanga eryo lyonna yali tannabakola ki, tannabamutegeera lwakuba nti wabeerawo red flags, wabeerawo obubonero lwakuba nti oluusi emirimu gye tukola omawo okwoye obwa bize butuleetera okuba nga obubonero obwo tetubulabaalaba. Naye wabeerawo obubonero obulaga nti omuntu ono okitegedde myaka egyo naye ng'akyapanga lukwe lukuba pasita. Naye ng'olukwe olwo era yali agenda kuyitira mu ki, mu kumuganza. Era yagala kuganza pasita, era pasita singa yeebaka naye waati pa amaka gaali gamaze okuba nga gafa. Era we yali kikoze ng'agenda kuba mission eba ekoze ki, eba emaze okuba ng'eggwa. Njagala owuliriza obujulizi buno, si buwanvu nnyo naye bulimu ekyokuyiga kinene nnyo. Naddala ffe oba ggwe omuweereza oba eyakkiriza Kristo olina okubeera ne spiritual sensitivity, olina okubeera n'amaaso ag'omwoyo agalabira ewala. Okitegedde? Bano b'agenti bagenda bakola ebikolwa ebikuziba amaaso bingi nga kizibu nga weetaagako okugenda ebuziba. Era nze nsaasira abantu ababeerawo njagala kumanya agent wa sitaani yeeyisa atya. Ekyo tekigenda kugasa kuba kijja kukushookenga ne mu nnyumba mw'oli mwebali te bw'obadde tosuubira ng'oluusi bakozesebwa nga tebamanyi. Wabula kunoonya Katonda n'ojjuzibwa amaanyi ga Katonda, agenti ne yeetwala yika emisinde. Kale njagala owulirize obujulizi buno ate tukomewo. You, in my house, abange mu nnyumba ewange I had somebody, nalina omuntu and he was a devil's agent, nga mubaka wa sitaani, and he stayed in that house for 4 years, yabeera mu nnyumba eyo emyaka 4 looking for opportunity to harm me, ng'anoonya omukisa gwonna ankoleko obulabe. sleeping in my house. Asula wange. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. This lady was so good Yali mulungi nnyo that if you had good natural discernment, you would not know. nga singa wali nga toyawula bulungi nga tosobola kumanya. But there were times I Waliwo would come to Mukama yeebazibwe. Kambi yanguye mangu. Tugende ku point enkulu. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Every time she would come to welcome me, I would feel buli lwejjanga okunyaniriza nga mpulira okuzigizibwa. I like hugging people. But this one, okuwa abantu haga naye ono nga kirina engeri gye kigaana. and there is a way the hug would refuse. Praise the Lord. Hallelujah. So I told some of our pastors, you pray. I don't know why. This girl is so good. Ningamba abamu ku basumba baffe munsabireko ono omuwala mulungi. But there is something that keeps on refusing. Naye waliwo ekintu ekigaana, waliwo ekintu. Omwana alina empisa. She's well mannered. Mwana akola emirimu. She does well at her work. Why the conflict? Lwaki nninamu obuzibu wano? Cutting the long story short, Kutematema olugero. I'd gone out of the country Nali nfulumya eggwanga. and I was telling God, Ningamba Mukama. you see, when you're out there, there is a way you pray a little more than when you are, Bw'obeerako ebweru osabako ekiwanvuko okukira bw'obeera wano. because some of the pressures, the cares of the world,
kuba ebimu ku bitutawaanyisa wano tuba tubirese eno. Praise the Lord. Hallelujah. There is a way they even manage home when you are away. balina engeri gye beekwasaganyiza ewaka nga gwe toliwo taata bamalako mpolampola. Omanyi abakazi oyinza omuga nti olaba emitwalo gino etaano gye nnina. You can tell them, you see this 50,000, it is all I have. Manage well. Manage. N'amalako omwezi. Dindon. Si kye mbadde ngamba. It's not what he was saying. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Omuwe emitwalo etaano. You can give them 50,000. N'obagamba muzimanage ze nninawo. And you like manage it well, it is all I have. Ne bagenda okugula emmere. And they go to buy food. Bagenda okudda nga baguzeeko nice cream wabo. By the time they come back, they even bought ice cream. N'oga nti ate abaana babadde baagala ice cream. And you're like, the kids wanted naye bw'oba ice cream. toliiwo. And if you're not there, you wait until daddy comes back. Ice cream mulinde paka daddy lwanadda. But I prayed. Naye nasaba. And I was telling God this issue here. Ningamba Mukama ensonga eno. When I came back, nenkomawo, the oil was still up there. nga amafuta gakyaliko. She came to hug me. Yajja okumpa And hug. power hit her. Amaanyi ne gamutomera. She started bringing forth blood. Natandika okuvaamu omusaayi. I called her. Ne muyita. I said, what is the Ne problem? mugamba muwala kiki. She said, nothing. Nagamba I tewali. said, look in the mirror because there was blood all over. Ne mugamba tunula mu ndabirwamu kubanga yenna yali ejjudde omusaayi. Put up things. I went back to church to pray. Ne nkwata ebyange nenzirayo mu kanisa I okusaba. came back. Ne nkomawo. She came to welcome me and N'agamba power hit her. okunnyaniriza, era ne gamuddamu. I told her, if you don't tell me now. Ne mugamba kaakano bw'otaŋŋamba. She said, I think there are some things from our home there that are disturbing me. I said, okay, you first go home. Ndowooza waliwo ebiva ewaffe ebintawaanya. And when she boarded to go home, I also packed her things and shoo. Ne mugamba ndowooza sooka oddeyo ewammwe bwe yali agenda ne nzingako ebyo ne bimu. Nsuubira obujulizi obwo buwuliriza bulungi nnyo omusumba bwakuwadde. Naye njagala okwogerako ebintu biringa bisatu bina. Kisookera ddala bajenti abo nga bakozi. Kasobola ne agent owa sitaani nga yajjanga mukozi. Bino ebintu babyagala nnyo bikola. Ekisooka baagala nnyo okuhaaginga. Bakitegedde? Dadi kulikayo. Baagala nnyo okukola ki? Okuhaaginga. Kubanga wabawo kyali ku okuyingiza. That contact. Kulikayo dadi. Wabawo kyali ku transferinga. Mugwe. Era ezo aga ezikoma okweyongera. Ezikoma okweyo simbi. I'm not saying that whoever wants to give you an aga kibinedda. Naye ndikubuulira ba agent bo bakikola nga balina ekigendererwa. Waliwo abakikola as a sign of love and appreciation and welcoming you back. Kitegeera. Naye bano okuhaaginga baba batransferinga. Nja kukolera video more about why the agents like hugging. Eyo video agenda kuba nga njikukola lwaki baagala nnyo okugwa mu bufuba. Ekintu ekyokubiri, they are always humble. Agent wa sitaani ng'ali waka nga mukozi. They are all banangi. Tositwana musuubirizaamu. Babeera beetwaze. Babeera hardworking nga bakola nnyo. Babeera ne discipline. Ebyo byonna babibatendeka nti bikuziba amaaso. Olaba omwana ali hardworking, omwana ali disciplined. Kati tosaana kuteebereza. Nubwo bwo bwonna buba bunyeebwa. Gwe kukuziba amaaso oleme tegeera. Okitegeera? So, olina okubeera careful. Baze naganze tomala don't just hug anyhow banaye. Mujja kufuna ebizibu. Agaza mugabeezo. Omuntu okujja mu kifuba kyo, omuntu olina okuba nga you trust that person. Because that closeness, it is very easy someone to transfer.
evil forces making a convent. In fact, our soul tie banyango nnyo. Tetugambye nti obeera ewala nti kisobokera ddala. Naye ebisobola okubeera avoidable, let us avoid it. Omuntu olina okuba nga omumanyi nnyo. Kati kugambye bali humble, bayetwaze, bali hard working, bakozi. So obuntu bwonna bwe waali ekengedde, bwe waali omulabiddeko newekengera, obwo bwonna babukolako noba nga tokyalina muvuunya mu mutima gwo. Okitegeera? Kati ebyo bye nabagamba, tosobola kumulwanyisa na mubiri, tosobola kumulwanyisa na mmere, aye tojja kutegeera kubanga buno bwakola bubika. Olina okuba ng'olina amaanyi ag'enjawulo. Tekikwetaagisa kutuula awo, Mukama mu linnya lya Yesu mbikulira ba devil agent. You people you waste time, mulimu ebyo ebisaalasala, mbikulira ba devil agent. Lekera okusaba essaala Katonda akubikulire ba agent ba Sitaani, because it will not benefit you. Eyo topic nayo ngenda gikukolera. Stop praying that God reveals to you devil agents. Sitaani wagenda okujjira, alina bayagala okukutulako ab'omugaso, wagenda okujjira awo asooka akubikulire gundi ne gundi. The best way ngenda gikuwa mu video. I'm going to do for a video. Okitegeera? So pastor agambye yasigala anoonya Mukama, naye era red flag ezo yaziraba. Omuwala ono ayagala nnyo muwaaga. Okitegeera? Kati lumu yava mu buweereza, aba ajja ati omuwaaga, maanyi ga Katonda ne gamusabula. Katonda ng'atuuse essaawa emu-exposing. Don't force God to expose something which is premature. Kitegede? Simanyi oba eyo statement ogitegeera. Don't force God to reveal to you something which is premature for you. Ekintu ekitannaba tuusibwa kiseera gwe kubikula tukakanga Katonda aba akyazimba bujulizi. Kakati ava mu kuweereza, amaanyi gamukuba. Lwaki akuwadde ensonga nti yafunanga obudde obumala. Kakule nti having enough time with God kiyamba nnyo. Era tuba twetaaga amaanyi ga Katonda. Ekintu kye tulina okukolako kwe kubanga Katonda tumuwa obudde obumala. Katonda muwa budde bumala. Bw'owa Katonda obudde obumala ogenda kukoma ku mutima gwe. Naye bino ebyokubipinga obubipinzi obanga gwe bagoba oyita osaatuukayo busaatuusi tebijja tuyamba. Kati we yagenda ebyo yafuna obudde obumala, teri bimusumbuwa, simanyi osanze gaweddeko, simanyi mazze gaweddeko. Manyi bino ebyetaago by'ensi nayo bitulemesezza nnyo. Sitaani byakozesa ne bikuwanisa omutima ne gubanga gwagala okubuukamu. Naye wali yafuna obudde bwe obumala. Kitegeeza mulokole olina okwegulirangayo ebbanga. Olina okwegulirangayo obudde ekyolumu n'ogendako mu kifo mwe batagenda kusumbuwira. Amasimu n'ogateeka mu silence oba n'ogakuba off n'onoonya Mukama. Ojja kuba ogenda kwambazibwa amaanyi. Kakati era we gaamukuba teyamunyega. Okitegede? Teyamunyega. Ate teyabisaba, Mukama wenzirayo oyo omukozi wange ndabanga alimu ola devil worshipper, alimu ola devil agent. Mukama wenzirayo bwe nti mpa amaanyi
abajja ne agaba obwo bwe yeereesa amaanyi gamukube agweri weerage ndi gwe Katonda omulamu weerage nti sitaani waka emagombe n'omuggyako ebisumuluzo weerage ndi gwe Katonda atalemererwa mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu amaanyi ago ngambala ayi teyabisabaayo. Kitegeeza waliwo ebintu Katonda byagenda okukola nga tumaze namulagira. Okitegedde? Waliwo ebintu Katonda byagenda okumanifestinga nga tebibadde na mu ndowooza zo nti Mukama bikole. Kiki kye tulina okukola? Kwegulira bbanga, kunoonya Katonda. Kakati n'agenda mu kusaba. Bwe yagenda kusaba nadda nekiddamu ne kimubba. Namugamba omanyi mbuulira amazima. Naye singa wali ggwe nga omukubya oti faaya mwe ba agenti be nakutegeererawo wadde obadde weekweka mu linnya lya Yesu nkwoca rikatayama zeketerebo roboshikata rama zeketerebo ribababababa mababababa. Agala oli kusabira mu kutya. Katonda teyatuwa ki spirit of fear but of power and sound doctrine. Saala yonna n'olowooza nti eri powerful etya ng'ogisabidde mu kutya tekola. Doesn't work. Oba omala biseera byo okwotakoota mu gaalo monde. So yuzi buno bundaze tulina okwegulira ebbanga ate tuleke Katonda akole nga waayagala. Toforcinga Katonda kuliviiringa kintu nga akaseera kakyo tekannatuuka. Ojja kuva ku mulamwa. Bingi by'olina osabira ojja kubeera kwekyo. Ate tulina okwegendeza n'abantu betuleeta close. Si buli gw'osanga aga. Bw'omulaba aleeta aga teekayo akabegaabega. Tomala gawa. Ojja kukomekeza ng'osombye buli kimu. Kitegedde. So aga eyo n'okubeera for specific people. Kale kuba maama Legion zezimu baagala nnyo aga bazunguzungu abo n'abalala. Aga bazaagala. So kati olina okwambala amaanyi. Ajja nga ayagala kuwa aga nga alina ekigendererwa ekirala amaanyi gamukube engatte akakondo kamenyeke atongoke agwe wali. Akakondo nga kamenyese yeetega agwe. Obbira essimu adde wali akwata essimu. Katonda akisobola. Kitegedde kati gwe bimulekere Katonda Mukama kati mugenda atandika Mukama bw'ayagala okumpa aga nga agenti wa sitaani lwakunnyingizaamu amaanyi Mukama mukube ekigo leka agwe. Ase gwe omulagira. Alina engeri nnyingi gy'akolamu. Tuleme kubeera bannaddiini. Ye amanyi. Ayinza n'omukeereyesa. Ayinza n'omulubyo. Ayinza kuba ayagala kusituka ng'ebigere bisanyaladde. Ye Katonda amanyi enkola ze. Manyi twagala nnyo okuwa Katonda direction. Mu kifo kya Katonda atuwe direction fe abaagala omuwa. That is very bad. Kale gamba Yesu nkwebaza olwa famire yange kubanga ogikuumye. Nkwebaza era njinyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Buli kyagala okuba nga kyegulumiza mu yo Mukama leka olabisibwe mu ngeri yonna. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Gw'atannaba kuwa Yesu obulamu bw'ogamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange bw'ompadde mbukuwa obeere omulokozi era Mukama waabwo. Saasira butali butuukirivu bwange onnaaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina nnyo ddala. Kale kanetwolemuko katono wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako makya malungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.